hop dancer ebigenda maaso ekiri ku ground mukulekeyo okuziika munnayo byagenda we bityo waliwo show yali esembyeyo ku Bale siesa baleeta abantu yatambula n'abavuka ne bakuba abantu bangi nnyo ali enyisikini era bakuba avuka Embale era baava n'Embale ng'abantu bali mu bulume bw'amaanyi nnyo so eyo bbaani eri ku Alien Skin n'abayimbi bonna abanaava Kampala nga balina effujjo etegeeza Alien Skin mwamubaanyinze Embale bwekyali kakati ate simu agiggyeko amukubidde kwe kyayogera n'essimu n'ebuukako era kuba kya family bagamba babatiisatiisa kati ndowooza ojjukira gulaale gy'abadde ayogerako yali NRM bwe baakubira abaana ne Morokayo ne bagikuba gy'abadde agezaako kugamba so kati it is a continuation nti kati mu Eastern kirabika bamunaabidde mu maaso however w'otunuulira ensonga ezo muganda wange Shalom ekisookera ddala tusaasira abafamile n'ab'Embale mwenna kuba ekintu kino kati kyagenze ku region nti omwana waffe yakoze eki mwana waffe yafudde mu nfe etategerekeka unclear circumstances a blood was lost kati ekibuuzo kiri nti we tuba nga tutuuse okufiirwa abantu bannansi oba munnansi mu myaka youthful age omwana ndowooza wayina okugasiza buli omu wayina okugasiza famire wayina okwegasiza wayina okugasiza eggwanga you understand nafa mu mbeera eyo then government netunula butunuzi government yakoze ogwayo Patrick Onyango yavuddeyo omwogezi wa poliisi kakati njagala nkulage lwaki ngamba okutunula butunuzi omwami oyo yazaakola ebintu bingi and they can be comparable they can be retrieved basobola be profiling ne balaba nti this time round era emabega akabadde yakava mu kkomera ekyamutwala mu kkomera kwali kuyisaaki bagamba akasimu mbuyabba akasimu ng'ovudde mu kyakasimu waliwo gwe baamusonyiwa ogw'eddwaliro Rubaga no ensambya ng'abasawo bagenze Rubaga no yali nsambya kuba ninayo friend wange in fact tuli naye ku NUP yali omu ku badokita abaali gwe nalaba gwe yayisa obubi ddala wenakawa dokita oyo Alien Skin baakubira ddala abasawo baawo bakuba oyo omusawo osobola omufuna omukuwa era ali bita nnyo gy'ali you understand kakati woobanga okubya abasawo issues za busimu ekyokusatu waliwo mugundi mu lubiri